nkulabusizaako nze kumanya amanya naye sibayo babalabi bange bakumanya amanya ate nga kimanyi bagamanyi naye ne baba bagamanyi beyanjulire omu asinga okutankula abantu ku social media namuwa n'erinnya Katabuzi abatakuula ne buddoko ne muyambaga ate ebiseera ebisinga abagamba mazima mwana gwe gasobola okulabako omanyi nali nja kumala kulinnya nnyonyi nkusanga eyo gye mba nkulabira kusanze wano kuli Kodi TV lwakwa kale ennyonyi gye bampa nagirinnya naye twakomawo mubire mu bbanga ne bagamba I'm not yet authorized ne bakyusa ennyonyi ne bakomawo nanyiga nnyo naye soke Alije Bombardier betwatuka mu bbanga ate yaliko yali munyiivu yakayite nedi kugwa atalaga ayogera bikire banga ategeeza kuliko atajjidde ku nnyonyi kunadde ye Uganda baada banga ndi migugu kale naye ng'ekyo kibuddeko tukwebaza omulimu gw'okoledde bakadaama njagala kubuuzayo ebibuuzo omulimu ogwo wagwetuma baagukutuma oba gwe gwakwetuma mulimu gwa omanya kutuukirirwa kisitule mmemme n'okola okutuukirirwa tomanya wafuna abakutuukirira mu kutuukirira n'ebizibu byabwe n'omanya nti bw'ovaayo n'oyogera ne ku byabalala ojja kuba obikwatako awo tukwebaza ng'omunauganda alumirirwa ate ayagaliza abalala otera okuteekayo bu vidiyo nendaba baana battu nga babonaabonera mu nsi ezo babakuba goloza lwaki abawala baabo babonyabonya nnyo abaana ddala abava eno mu Afirika problem eriwo nti abawalabu bokuva mu byafaayo bo bantu babaddu abamu bagenda babuuka bagenda bamodernizinga bagenda basoma bategeera nti abantu ffenna kyekimu abalala bakyali wansi nnyo era bakyabonyabonya bannyinaffe olaba ka video ng'omwana bamutunga bamutema ebiguno bamuyisa kisolo kikino n'okusobya era ngano we babatunga ng'obbye ka boda bw'otabba ez'omuwalabu era ayinza okwambalira yasiwuse denvisa banna ate kibaye mbuti si kirungi muntu kulima nnimiro yo nga togimuwadde busungu buba bungi ate n'okulima alima bubi ayinza okukabala ogenda kukoza bintu okyankalanya amaka g'abasajja kati kabuuze gundi basajja basinga okuba abakyamu oba abakazi basajja bakwana bannyinaffe ate bw'ogaana nagaana oti oli ye boosi wo tebamanyi kukwana olimi temulufaanaganya baagala byampaka asaba kiro ayogera birala golowooza akusaba kyakuga gavumenti etuyambire ddala oba lwaki kampani ezidi eno tezisooka ne ziyigiriza abaana oluwalabu ne bayoka bagenda ne bakola tekisoboka lwetaaga obudde ate omuntu ayagala sente nazo zisaasira waliwo yavayo n'agamba gavumenti eyimiriza abaana abo okuddamu okugenda mu nsi ezo ez'okukola yatuteereddewo ki wano kye tuba tukolerawo kubana wano bafa n'eri bafa kati njagala mbuuze wagamba nti obayimiriza tebaddamu kugenda eri sokompe bitaano by'otaddewo ku bannayuganda bye baba bakolawo ante kati awo obuzibu ne babuza ku gavumenti bwe etakoze kyamaanyi kuteekawo mirimu gavumenti yoyo naye gavumenti bwega gavumenti be bantu olw'abantu nga y'abantu bw'ogamba nti gavumenti oba obuzaabuziza bannayuganda tulina ba investor naawe sente ozina lwaki toyinza investinga muffe wano twetaaga emirimu oluusi saasoma okitegeera bulungi sigenda kunoonya office kuba sirina bye ngenda kugikola tolinayo mpapula zakuwaayo bakusaba 5 years experience 10 years experience ate bwe ngenda n'enjoola omukyanga wali nenfuna akasene nenkanankana nga RDC wa wano omwenkano gujja enkulaakulana neekola mwebale kukola tulina baana naye kati eyo kansooka embuuzi omanyi njagala nnyo okubuuza amasanyu bagakkiriza abaana okugagendamu ng'eyo balese nkuba ndaba abayimbi bajja e Dubai bagenda ekketa gabeeyimu byagabeeyi bw'oba wagenda kukola kyolo n'ebizibu ebingi obeera mu kulombeteyo nga weebasa olina osooka okuva ku masanyu gavaako n'osigala ku mobayiro nalaba abaana eyo simanyi oba amasimu bagabakkiriza abaana ennaku zino nga bakola bulayivu abamu bakola obwa nude abamu ne excitement y'okugenda ndeko nayo mu kiyigo ndabe bwenfaanana atuuka mu kiyumba nga kinyirira nekubisize wano mu kiyigo toyita zirabangako bwe zifulashinga nafuuka ekizibu tulina banyinaffe abafuusa ekizibu basekadaama ne bakadaama naye nga zaafugawo ojja kukitereza kati gwe ambasada waabwe president oli president si ambasada his excellence mwana gwe gwe tobeera dictator ani yakulonda obuvunaanyizibwa bwe bwakulonda naye kwagala okuba kibateekamu nti twetaaga obukulembeze kanisoke neebereremu obukulembeze
emyaka gyo nosooka ne weebereramu nolongoosa byolongoosezza then bagenda okukola association mu association ng'olwedde leader wa association woli sigwanidde nganze Calvin Kayanja kubeera naye bakirabe nti kirimu amakulu kuba basobola kimpita n'enkikwasaganya alondo oyo gwe tunaatuukirira nga abaana baffe babonaabona twetaaga eddoboozi okitegeera ekyo kyekisooka mwetaaga eddoboozi eryogerera bakadaama bonna kati eriyo abalwadde abeetaaga ssente zibayamba bajje bakole ki bajje bajjanjabwe naye kati ani agenda okwogera nti ono ali wano ng'awulirizibwa akakasiddwa abebufuzi abeesimbawo lwaki tebayamba ku baana abo banoonya byabufuzi bankuba gye tetwagala byabufuzi muffe twagalayo omuntu ng'alina nkani ngali straight forward ngajja kubanga tetuliyo ba DP oba NRM bokke mwenna muliyo abayi mujalema ba misomo jalema bufumbo bwalema andoga business zasirana fenne buli aliyo ba misomo jalema wali abasoma aba mirimu jabula lwaki takolerawo bino leka sajja kagezi esegeza bwova wano n'ogenda wano biba biremye nosalawo ogenda oba olumu omuntu ayinza ova wano nga lwakasente ng'alaba akawano katiri kali kawera mangu nabo gye bali abachoice nga ye asazeewo okulinda wanaweereza akakadde ngeri akaweza mu mwezi gumu kagenda eri abasazeewo eriyo n'ababeerayo nga bannayuganda beeyagala nnyo ababeerayo balinayo mikwano gyange nyinayo oba ali mu kiyumba simanyi Sharon Romeo mumanyi Lydia Samusha gyali eyo batera ne boogerako nange ne tunyumyanyumyamu ndowooza bo babakkiriza amasimu gakkirizibwa ng'e-Saudi Arabia nawa mu contract mukozi alina okubeera n'essimu ye mu buli contract tebagala kuwuliriza bintu ebyo bazibajjako abaana waliwo obuvuyo bw'amaanyi eruddaawo obuvuyo ku ssimu omwana okubeera n'essimu abawalabu balina eggume agamba ogikozesa otyo oyagala kudduka oyinza omuloopa nga mu mateeka abaana balina okuweebwa essimu n'okuzikozesa kati lwaki kampani zino tezisalawo nti bwe ziba zakuwa mukozi kyateekwa omukozi gwe bakuwadde nga gwe omuwalabu alina okuba n'essimu tezirina bumanyirivu mirimu gino bakagiyingira n'abamu tebagendangako bweru asindikayo abaana b'abaana nga ye tagendangayo olwofunayo ka connection nga ye amaze bangi naye tubeebaza bwebaza be bali kutufunira mirimu kati kekanakadde tubayambe tukole nabo mubeere connected fe balina experience n'abaana be tuyambye abasobola okwogera oluyabu n'okuyamba abalala tukwengeginge ne kampani zino abaafuna sente okuteekawo kampani tubayambe okukeyalinga kyekisingira ddala okuvaako entaanya abaana abo okuba nga batulugunyizibwa abawalabu abo bintu bingi okugeza obutagala kukola atuuse eri yagenda kukola ze mukulera ngalo obulalabu akutaddemu esente ate yaba ataddemu nnyingi gwe sootamanyi bamubyebya abafere be Uganda wano kutuusa eri okiwulira bulungi kanyabo akuladdemu sigolowooza akakadde kookolerako kakateekamu oli kubye Uganda okulaba TV tokolangako ogenda okubonaabona ogenda osanga TV gaggadde emirimu osuula eri obama lwaki taakusambe obulungi abaana bagendayo balungi bazibu kati nafuukira omusajja ebizibu buli wayita wa mukema bukemi alaba atula ku kitumbugulu ameidi ba wano si bebeeri eri batwala kirasi ate baŋŋamba abasajja bamanyi baweereza ebifaananyi kano kanyaala nedda n'azuuminga naye bakadaama bakole twagala okukola kati ze basinga okunyiigira naawe njagala oboogereko abavubuka abali wano abasajja abali wano ne bakwana baana abawala abo ne babalyako sente basajja gabbi ati omwana bw'agenda eri akola sente kyabuzaako bufumba amalize ekyobukyala kati bw'asanga omusiru wawa na mulimbye ba idola bakola bukozi mibiri okiwulira bulungi tubayita ba smart wire smart wire semyekozo lavuniga ate no kyotamanyi babasaba n'ebinudies naga ngenda kubitaleeta esente naye ne tukwatako bannamateeka abange ng'ozanyira ku nkuba kyeyo omusaba nudies naye lwaki ye nga ye gwe bazisabe teyeebereramu excitement love phone nange ndi bubi gira tubalansinge ate noono naye akuweereza tolina kutya kwonna moya yakijje ku pornography waweereza ebiryalayo agenda okukufuga nalyoka akukugerawo njagala obukadde 10 bw'otabumpereza mbitadde ekiri ebuwalabu naye nze bwe mbeera omukazi nkugamba bite ate mba naali ebyo ye waliwo atabirina ndaba ffenna mwe tuva
Bana mwe bakutira. Mubere bagumu. Oli bwatali kwa kutisa nudes ukatulabye nudes wano. Mugamba nonye tumusibe. Bana mateka ba company yange we bali. Beswanta batyaba batuka bachafu ababbi. Tukube mu prison wano kakasi. Mwababa sente za bakadama. Woningi. Mungu abakube balai atono yabajiride. Nabajida ndi kugulawundi ze sirina ko. Buli jamba nyoto okujja Uganda. Natula ku social media nengayo. Gwanga lyaffe. Gwanga lyaffe batata baffe bali lwanira tulina kweyagala bweyagala. Alhamdulillah. Saagala kulwisa nkwebazizo okuba ng'opadde akadde togeramu ne tunyumyamu. Bakadaba mwenna abakozi mwenna abali mu nseezo munyikire kola. Munyikire kola. Bapereyo obubaka obubwo. Sente mu kasevinge. Tokolagana na baku social media botamanyi. Bera n'ekigendererwa ebizibu byoyitamu togenda kubimanya. Bera n'ekigendererwa zimba kolerera obulamu bwo kyusa obulamu bwo. Okomewo nga todda mu nnaku mbi gye wavaamu. Yes, teweganya kola buli kimu. Obukungukungu. Ne kati bakole batotegeka sente kubanga sente banga bazikola era alina ofuna omuntu gwe yesigenda azimuweereze. Bakazajja. Bakajeziri eyo. Shufuti kodi osindika buterevu ku account yo. Ebintu tabikyali bya nankani. Amma bali abasookayo baali bafala ne bakibaba. Mufere we Kampala muterese sente. Wavanga mwenate muina mirimu. Nenga ali nange simunenya nnyo mufere we Kampala. Obayo ati simunenya. Ali onenjala emuluma. Gwomuweereza sente akolere. Agamba kikemo. Agamba atoizo kwesanga tayagala zirya. Oziri neza nankani oyagala osimu ogamba. Oyagala esimu. Agamba wayi kangule esimu bwe nafuna nzizeewo ne zibula. Agamba kanguleko kino kasoke ndegulireko akapichipichi. Bwe nazifuna nzizeewo ne zibula. N'amaliriza nga alina kulimba buli. Ne mama wo ne taata wo sente tezikema. Abazadde namulira muzadde yagoba omwana baami nga omwana bulijjo aweereza sente. Babaloze babilemedde eyo ku mawanga tebalina nangeri gye badda. Ebizibu gise gundi eddogo lisala gundi lisala libuuka amayanja. Saga nkulage video z'abaana balemedde ku nankani. Yayida. Tewalaba juzi gwenkolera video ng'ali e Dubai tumuyambye avudde eri atuusa tumutaddemu ne sente ze ya tiketi. Agalide ku kisaawe nti ze siddayo. Ng'ebyewabwe bimulinga. Biganye sente. Zinalimba n'eddogo tebibuuka amayanja. Eddogo likulosinga. Banaye mwabeereremu mwesabire. Mubeere na buluusi. Eddogo libakwate. Kale mukulu kwebaziza nnyo. Obubaka buno njagala ogenda bubawa. Nange mbubawe, tububawe, babwewe, mubwetambulize. Mwebeereremu. Mwebeereremu. Ekisooka Katonda funa mukulu emeza akulimbalimba sooka weebeereremu. Weebeereremu manya ebigendererwa byo n'obuvunaanyizibwa bwo. Uganda njirimu eyo kya. Sente zisevinge, kasente kabere k'amakulu. Tubonaabona. Wano tubonaabona. Okimanye wange bamanyi ndi mu ofiisi kati nkola. Nabo obukoweko obwaggolo. Nabo obukoweko wenyinawo bwaggolo. Naye mbebaza bane bakadama kasoke mbebaza okumpagira. Bakadama bampagira. Zikwate president waabwe. Program baziraba. Yesebo. Ne video ne babulaba. Ne bampereza bambi thank you so much for making us happy. Obukulu. Atebo bango basanyusa babeera bowati. Bambi. Mwana gwa mutabukidde. Talina wadde wajisanyu mu nyumba ennene kyalo kiramba alimu omu. Amusabiriza. Lulimi lwayogedde boogera talutegeera buli lwalaba ennanga naga jeje. Lukobya mwagalala mutabukaba bintu byammwe. Naye ate bwe batabigaba abasajja bajja bakuba. Ekyo nakyo kiri awo. Bantuukirire nga babalemeddeko nja kuba. Omwalabu bwamulemerako akutuukirire. Ayagala Samusinka mufungule. Ogwo musango omunene ddala. Contract ajja gikugimuliira ajja gimusasulira. Kituufu. Kale ekyo muwulidde. Mwebeereremu. Bwe bakusabiriza Samusinga watabawutu ne bakuleberako. Noonya omukulu ono. Ate namba tugenda nagibateerako si kyo. Gibateera ku vidiyo eyo. Kiriya. Kale bwe bali kubaako. Tubadde tugenze naye tukomyewo ku lwammwe tukikola ku lwammwe temwerabira nti bakadama mwenna mwabakola mu nsi z'abawalabu mwenna baako n'ekizibu kyonna nawe olina kizibu nga oyagadde mumitingamu ne banno mwogeremu osanyukemu omukulu ono subscribinga ku channel ye Calvin Rich Kayanja eyo ojja kuba omufunye ekitegeeza sobola n'omuweereza ka message updates ozifuna osobola omuweerezako message n'akuddamu kwe ajeekwata
ate neyange kubanga neyange tujja kubanga tumukyazanga nayo tubeerengako nga tubikwasanga twabagamba jjajja Bruce aliwo bbawa wonna jjajja Bruce comedian nga channel please subscribe kebera wano kagundeko kana kali wasaka byo ofune notification waliko na nyiga kade oja kuba mufunyi nga afunyi nja kubeerako kiriya nga nkulaba mutere nabe ngenda kwota ntula wali ine ntumye kachai ngamba wote kamalo nyumirwa olubozi okuba ebozi ngamba ate straight forward researched chama buli kimu kyonna kiriya nonya jjajja Bruce comedian ku YouTube Calvin Rich Kayanja programs ay muzimanyi kuyamba bankuba kyeyo nteekateeka empya zonna ze tulina kati tuwegweko alhamdulillah kati ffe tugenda kakati ennyonyi luli bakomya mu bbanga kamwekwateko leero njatuuka ngenda kuyisa mu company eziri registered ngenda ekole ku nange ngeze Uganda ngenda gibalekera muwulidde